ababaka abatali bagunvu eri Bobi Wine bwe bati munnange batidde okufiirwa kaadi mu kalulu ka 2026. Bwetyo munnange kaadi efuuse kaadi era muganda wange pressure ya kaadi efuuse pressure. Jukira nti Nuupu erina ababaka 57 mu parliament naye nga 55 ku bano bava mu Buganda. Kakati mu nsonga eno nga bwe nkutegeezezza nti kaadi efuuse kaadi olunaku olwajjo mu kuziika Ssegirinya, era kaadi yayogeddwako era nga mama wa Ssegirinya yabadde agyogerako nga yeebaza Bobi Wine kuba nti yawa mutabani we kaadi nti kale kaadi etuyambyeko nayo, naye nga okusinziira ku mbeera bwe yabadde n'ekyabadde eri sayidi eri nga Mpuuga naye awanda omuliro, ebigambo ebyo nze byandabikiddwa okuba ebya Mpuuga kubanga kaadi ya Nuupu oba oli awo bampuuga bwe bali essaawa eno tebakyalina ssuubi. Mpuuga Bwanika kyovudde olaba nga bagikuba nnyo, kati ndowooza bayagadde okubeera nga bakiwewula nti kaadi. Naye kaadi muganda wange, yo kaadi ne Ssegirinya muganda wange okugimuwa yajula okubuuka akwate ku mwezi kubanga kaadi yali efuuse kaadi. Ekyo munnange kimulina okubeera nga mumanya, era wetwogerera munnange nga bwe nkutegeezezza nti ababaka abatali ku alaali batidde okufiirwa kaadi 2026 eya Nuupu. Kakati omukulembeze wa Nuupu bwe bati Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ayongedde obukeeke mu babaka ab'ekibiina bw'alaze nti munnange bakwejjako abamuliira munda be yayise abatali ku alaali, era kino kiddiridde ababaka abamu abalondebwa ku tikiti ya Nuupu abatajjumbira mirimu gya kibiina, era nga abamu waliwo ebyogerwa nti beenyigira mu nkola ezikontana n'ebigendererwa eby'ekibiina. Bobi Wine bino byonna muganda wange kubyogerako yabyogera gye buvuddeko bwe yali mu lukiiko olwa bannamawulire ku kitebe e Makerere Kavule, era yabuuziddwa ku babaka abaludde nga tebajjumbira mirimu gya kibiina kyokka nga mu kiseera kino bajjumbira nnyo. Era kaadi, okumanya kaadi nti yafuuka kaadi nti ne Ssegirinya waafiiridde, era bwe yafunamu olungubanguba yayita bannamawulire n'ayogera ku ky'okubeera nti ayagala akomewo avuganye addemu akiikirire abantu b'e Kawempe North. Kaakati muganda wange amaanyi ga kaadi yagambye nti ababaka okujja ekikeerezi takirinaako mutawaana kasita babeera ku kituufu, kyokka yagambye nti tekitegeeza nti tebaawula bali ku alaali abakola ebituufu tebasobola okujja ekikeerezi oba oli n'atajja naye era still basobola okutegeera nti gundi ali ku alaali gundi tali ku alaali. Kati okujjumbira ennyo ng'olwokubanga kaseera kano kaadi kati efuuse kaadi muganda wange anti yerika amasannyalaze. Kati kino munnange bwe kijjidde nga Ssaabawandiisi wa Nuupu David Lewis Lugongoya yakalangirira enkola eneeyitibwamu okugaba kaadi mu kulonda okwa 2026. Enkola empya egenda kubeeramu okwebuuza ku balonzi bennyini bawe endowooza ku buweereza obw'abakulembeze be balina.
ebinaava mu balonzi byakuyamba okusalawo be baddiza kaadi ne be basuula. Naye era bagenda okubuuza nti olwo jjukira nti Katumba kategedde nti bagundi bwe bagenda okwebuuza ku bantu ki be babatega, era nabo bo nga bo beesimbu nti omuntu bw'ayise eno n'abawaayo kintu kidoogo tebaakole research ey'amancoolo, ekyo kiri awo anti kwe kusoomoozebwa munnange okuli mu bibiina. Rubongoya agamba nti baakufuba okuggyako abakulembeze abazze beenyigira mu bikolwa eby'ebuli bw'enguzi ne bannakigwanyizi abeenoonyeza ebyabwe. Ekisinze okutiisa ababaka kwe kubanga basajja ba Bobi ab'oku lusegere baliko ebifo bye batandise okusongako nti babyagala. Kyokka abakugu basabye Bobi Wine okugaba kaadi n'obwegendereza kubanga munnange bisobola okutabula ekibiina. Lord Mayor ye twakitegeddeko nti abantu munaana be bayuye entebe ye ey'obwa Lord Mayor muganda wange. Ekyo nakyo tugenda kuba tukitunulamu tukirabe. Lord Mayor Erias Lukwago ali ku kikakati gwenno munnange alina ebirwadde. Teweerabira nti omusawo gy'ali leka kufuna birwadde. Abantu bajjumbidde omwaka oguwedde 2024 naddala nga buggwako. Kale naawe munnange alina omulwadde jangu. Mulwadde alina pressure, sukaali n'ebirwadde ebirala byonna, prostate n'obulwadde obulala. Gwe jangu wano ku Uganda Tulage ennamba yange eri awo emesembi ya 15 endala 73 nku connecting ku musawo muganda wange. Omusawo ali talented ate yakola research n'amunoza. Professor Sabit Makara omusomesa w'ebyobufuzi yagambye nti Bobi Wine bw'aba agaba kaadi alina okuwuliza abantu kye bagamba kubanga gye kiggweera abantu be balina eddoboozi erisembayo. Yategeeza n'agamba nti si kyatteeka nti buli gwe bawa kaadi nti alina okuwangula kyekisooka. Bwe banaakyamuukirira ne bawa abantu abatali baganzi kyangu munnange okwekanga ne bawangulwa ne kaadi zaabwe kubanga ku guli omulundi biyinza okuba nga ate byawukanamu. By the way, ekyo tulina okuba nga tukimanya nti ku mulundi guli 2021 biyinza okuba nga byawukanamu abantu ku kiko basinzira okubeera nga balonda nti omuntu ayinza okugira ku masannyalaze ennyo ne yeesanga nga ate waliwo gwe baasuula ku mulundi guli nga ate wa kibiina kirala nga bamukomezaawo nga tekimuyambye. Makara bw'atyo byatutegeezezza. Kati bw'atyo Joseph Mubangizi nga naye munnange musomesa wa byabufuzi yawadde Nope amagezi obutatunuulira buwulize kyokka nga bagaba kaadi, obutatunuuliza buwulize kyokka nga bagaba kaadi. Batunuulire ekisooka balina okutunuulira obusobozi obw'omuntu mu kutuukiriza emirimu egy'obubaka. Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu, oba oyinza okugamba kiri fully furnished. Kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago, tolina kiweetaaga kwetikka kutwala, oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri. Ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro. Kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Bw'eno munnange
ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olubootuuka ekitende Kajjansi n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika ziri 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0704131999 oba 0770719898. Kyokka ababaka ba Nuupu abaalaga edda nti batambula n'ebisinde ebirala n'abamu abazze boolekeza Bobi Wine n'ekibiina ebigambo mu lujjudde yabagidde babammekkaati. Nuupu erina ababaka 57 nga ku bana 55 bava mu Buganda, omu ava mu Busoga n'omulala Bugisu. Kuno kwogatta n'ababaka abalala 2 abatalina bibiina kyokka nga balina enkolagana ne Nuupu. Okumanya nga akaliro keeyongedde, abamu ako babaka ababadde baludde okulabika ku kitebe okugeza Robert Sekitooleko owe bamunaanika naye munnange yabaddeyo. Kati ababaka bano beeyongedde okutya bwe baalabye basajja ba Kyagulanyi ab'oku Lusegere nga basonze ku bifo eby'enjawulo okuli looya ow'ekibiina George Musisi nga ayagala munnange kubeera MP wa Kira Munisipaali. Don Sharif Najja Ssenyonga omuyambi wa Bobi Wine ono munnange ayagala bubaka bwa Kawempe South. Ssaabawandiisi w'ekibiina David Lewis Lubongoya n'omumyuka w'omwogezi Waiswa Mufumbiro ensonda zategeezezza nga bwe baliko entegeka ze batandise munnange okwongera okutambula mu bitundu eby'enjawulo nga beenyweza era nga banyweza emirandira egy'ekibiina. Gye buvuddeko Lubongoya yabadde Masaka. Eno yasisinkanye abakulembeze bakkunga abakuliddwa Meeya w'e Masaka Florence Namayanja. Yabeebazizza emirimu gye bakola n'abasaba munnange okwongeramu amaanyi naddala mu kiseera kino nga twetegekera akalulu ka 2026. Abakkunga bakakasizza Lubongoya nga munnange bwe bagenda okulwana okulaba nga buli mubaka eyava mu biruubirirwa ebya Nuupu bamuwangula mu kalulu ka 2026. Ekitundu kino mu kitundu muno mwe muva Mathias Mpuuga owa Nyendo Mukungwe, Abedi Bwanika owa Kimanya Kabonera ne Juliet Kakande omubaka omukazi owa Masaka City abalangirira edda nga munnange bwe begatta ku kisinde ekya Democratic Alliance ekikulirwa Mpuuga. Kaakati muganda wange nga bwe nkutegeezezza nti kaadi yakanayo kyani era waliwo aboogerwako nga abatali kwalaali abo emitima munnange gye batujjira mabega. Kakati Juliet Kakande omubaka omukazi owa Masaka City ono yavaayo mu lwatu n'agugumbula abakulira Nuupu era agamba nti okuwagira ekibiina baatomera kubanga abakikulembera tebategeera bya bufuzi. Ono n'atugamba nti Nuupu yagimalamu emyezi 3 gyokka ng'awangudde akalulu n'addukamu emyezi 3. Ndowooza awayinza okutegeera ani yali ayagala obwagazi kaadi. Naye kati abantu bannayuganda mujje mukitegeere nti n'abantu mu by'olufumbo wali abamu nga just ayinza okukkiriza bamukuleko ku mbaga mbu ajanjabazeemuko ku kyalo kwegamba naye ng'akimanyi omusajja tagenda kuwangaala naye nga ne wiiki ejjaanuba naye nga ye kyakoze addidde omusajja n'amuleeta ewaabwe akole omukolo ku kyalo alage abantu nti banzije ku lujja naye ng'ekituufu kiri nti omusajja tagenda kubeera naye. Kakati munnange be bano abatali kwalaali batonza kunga nti obadde mu kibiina emyezi 3 n'oddukayo. Kakati
kakati Michael Kakembo munnange y'omu ku abo abalala abamanyiddwa abatali ku alaali ono wa Ntebe municipal, y'omu ku babaka abavumirira ekibiina ku ngeri gye baakwatamu ensonga za mpuuga eyali akulira oludda oluvuganya olukiiko olw'ekisinde ekya Democratic Alliance gye buvuddeko lwatudde era yalwetabyemu ekyakakasizza nti takyali ku bya Nuupu. Mpuuga owa Nnyendo Mukungwe enkolagana ye n'ekibiina yasebengerera, yasooka kugobwa ku ky'okukulira oludda oluvuganya ne ku bumyuka bwa ssentebe ne ku bwa kamishona mu kisinde kye ekya Democratic Alliance. Asuubira munnange okwesimbawo ne ku bwa pulezidenti bwe muba mukyali awo. Kakati omulala atali ku alaali era asongeddwamu olunwe ono ye Joyce Baagala, ono mubaka mukyala wa Mityana. Bamulanga munnange kwebulankanya ku mirimu egy'ekibiina era ensonga za mpuuga naye zaamuzaalira ebitukula kubanga munnange alabika nga amufiirako, ayinza obutafiira ku mwami wo. Kakati omulala ye Veronica Nannyondo, ono mubaka mukazi owa Bukomansimbi. Ensonda zigamba nti ensonga za mpuuga naye zaamuleetera ebizibu bwe yassa omukono ku kiwandiiko ekimugoba nga kamishona ate munnange n'amala n'aguggyako. Robert Ssekitooleko okuva munnange ensonga za mpuuga zaalenya enkandaggo abadde taddanga ku kitebe era yazzeeyo komanda eri mu lukiiko. Abedi Bwanika ono munnange oyinza okumwogerako nga asinga omudomo era Bobi Wine suubira okuba nga yamwetamwa nnyo ne bwe yali mu kuziika jjajjaawe Juuzi Hajat Aida ky'osimboonaanya. Bobi Wine yakyogera lunye nga Bwanika munnange bw'asusse okubasibako amatu g'embuzi okubaliisa engo. Brenda Nabukenya ono mubaka mukazi oweeruweeru, ono bamulanga munnange kwebuzaabuza ku nsonga z'ekibiina era n'ensonga za mpuuga yali azoogiza birimi ku kitebe munnange tatera akulabikako. Fred Simbwa omubaka w'e Nakifuma wadde nga ku kitebe ajjumbira naye nti waliwo abamunenya nti enkola ye mu paalamenti ne mu bantu yamunguuba. Twaha Kagabo owa Bukoto South ne Jimmy Lwanga owa Njeru munisipaali, bano baalangiriranga be bali wansi w'ekisinde ekya PLU ekikulemberwa General Muhoozi Kainerugaba era ne bakakasa nti mu kulonda okujja bajjira mu NRA kaadi banaagibawa muganda wange. Omulala ye Teddy Nambooze, omubaka mukazi ow'Empigi okuva munnange omubaka munne Hillary Kiyaga owa Mawokota North lwe yatwala obutambi okuli amaloboozi nga ayogera n'aba NRM nga asekeeterera Nuupu abakulu ku Makerere Kavule munnange baamwesalako era emirundi Bobi Wine gy'asembyeyo okugenda Empigi afubye munnange okuba nti amwewala okulaga nti tewali nkolagana yadde n'akamu ate Bobi Wine awo mwesiga. Medad Sseggona owa Busiro East ono munnange ayogerwako nga musajja wa mpuuga era abatali bangu kwawula newankubadde gye buvuddeko bw'atyo ng'alaga agezaako okumwegaana kubanga akitegedde muganda wange ayinza okumuliisa engo wadde ng'alaga nti bwa Nuupu bw'atuuka munnange ku nsonga za mpuuga alaga nti tazirinaako buzibu ekintu munnange ekitabula abakulu. Ate Kazibu Bashir Mbaziira Kawempe South
Mukama kati munnange ebyekibiina yabyesonyiira ddala era tatawaana wadde okulinnya ku kitebe wadde nga ye mubaka waayo okumanya yabivaako ne bwe baagaana okugenda mu lutuula olwa paalamenti eggulu y'omu munnange ku baasookayo. Allan Ssewanyana ow'Amakindye West ono azze munnange alabwako enfunda nga agugula n'aba Nuupu era n'abalonzi balabiddwako nga bamutwalaganya yagaana n'okussa omukono ku kiteeso ekigoba mpuuga. Kakati entebe y'obwaledi mmeeya yo tetugenda gyogerako nnyo naye nga abantu 5 ky'oba omanya nti be baakavaayo okwepima mu ntebe ya Lord Mayor Erias Lukwago. Abaakalaga nti entebe bagyagala bagamba nti Lukwago ebbanga lyafuzeeko limala nabo kabafunimbu ku mukisa okukolera bannakampala. Wabula Lukwago bano abakontodde n'alaga nti entebe akyagirimu nnyo kubanga tannatuusa Kampala mu kifo wamwagala era mu 2026 mu kalulu mwali Lukwago yalya obwa Lord Mayor mu 2011 nga yakafugira ebisanja 3 nga ekya 2026 kijja kuba kyakuna. Abamwesimbyeko kuliko bangi bawerera ddala naye nga wano gwe tusooka naye Fred Nyanzi ono kigambibwa okuba nti already eri ku kitebe bamugamba aleme kwebanga yeesimba ku Lord Mayor Erias Lukwago era bw'olaba enkolagana eriwo wakati wa Lord Mayor Erias Lukwago n'ekibiina ekya Nuupu kyongera okubeera nga kibakasa ensonga eno naye ono munnange atambulira ku nkola ya people power. Abwa Lord Mayor agamba nti nze abusaana kubanga mbadde neebuuza ku bannakampala ebbanga ddene era manyi ebibaluma nga ne mu byobufuzi ekibiina kyaffe ssaawa eno kyekisinga amaanyi nkola nnyo okuyamba okutuuka ku buwanguzi bwa kansala. Kaakakiiko k'ebyokulonda kikikalira ku nteekateeka z'okulonda munnange enteekateeka ez'ekika kino zayogeddwako nga ezigenda okuteekebwamu amaanyi naddala mu bitundu omuli ababaka bakyewaggula. Kakati ebyafulumizibwa akakiiko ak'ebyokulonda biraga nti okwewandiisa ku bubaka bwa paalamenti ono kwakubeerawo nga Septemba 16 ne 17 2025 ate okwewandiisa ku bwa pulezidenti kugenda kubeera nga Oktoba ne ku z'omwezi nga 2 ne ku z'omwezi nga 3 2025 okulonda pulezidenti ababaka ba paalamenti ne gavumenti ez'ebitundu nga kwogasse abavubuka abakadde n'abakozi kuno kujja kubeerawo wakati wa January nga 12 ne February nga 9 2025.